Sinebaka kutulo sinebaka ku bantu bange kufa ekiro wonna ako keezi Eyongedde sinafuna ku mpeke yatulo naye Katonda wa buyinza nti nakyampadde obulamu era nti obuzibu buli wano olubuto luno wekungaanyizaamu amazzi kuba akapiira kabadde wano amazzi nga gayiikana ne bakajjamu kati tegakyafuluma geetuumira wa gwe musawo w'abasawo gwatuuka abasawo batugamba nti mulisalira abalwadde mu linnya lya Yesu Kristo yafa nazo tusazaamu amawulire amabi ku bulamu bwaffe tukowoola amaanyi ga Katonda ago agatalina alina tukowoola obuyinza bwa Katonda Bayibuli egamba mu Baluumi 16:2 nti Katonda alifootola Sitaani wansi w'ebigere byammwe mangu ddala. Muganda wange ali mu bulumi naye gwe musawo w'abasawo gwalina amaanyi gwalina obuyinza obusingayo Katonda wa Isaaka, Yakobo ne Ibulayimu. Swaza Sitaani bawonye muganda wange addeyo ku mirimu gyawe. Bayibuli egamba mu Yobu waliyo essuubi ery'omuti gutemebwa n'ekikolo ne kivunda naye olw'akaloosa ak'amazzi guddawo era bwe guba omuti gusobola okuddawo naawe osobola okudda. Kati gwe olubuto twogera naawe olw'obuyinza obwatuweebwa Yesu Kristo ne tukulagira nti tereera. Mukama tuuka abasawo tulaba abasawo tebatalaba kola abasawo kyebatasobola tukwegayirira nnyo ayi Katonda. Yesaya 5:9 omukolo gwa Mukama tegweyimpawadde nti taakwata natuwa kye tusaba era nti n'amatu ge si kiddala tutaawulire nga tusaba. Amaanyi ga Katonda. Mukama aswaza Sitaani. sinebaka kutulo sinebaka ku bantu bange kufa ekiro wonna ako keezi Eyongedde sinafuna ku mpeke yatulo naye Katonda wa buyinza nti nakyampadde obulamu era nti obuzibu buli wano olubuto luno wekungaanyizaamu amazzi kuba akapiira kabadde wano amazzi nga gayiikana ne bakajjamu kati tegakyafuluma geetuumira wa kakati kye baagala okulaba buli kimu bakikoze. Abasirikale b'ebbombo bonna ddwaliro ly'ebbombo bannaye munjagadde simanyi nneeza kusiima kubeebaza kubanga nali simanyi nti kuyimba kuno muyinza okuyiziriza bwe muti badde sikimanyi era ssanyukangako mu kaliya yange ebbanga lyonna nga leero Mukama Katonda yakikoze nakireese ne mu kaliya yange mundi azaamanyiza bannamawulire mundi azaamanyiza bannayuganda mundi azaamanyiza abawagizi bange mwebale nnyo ate era mugendere ddala mu maaso mwebale nnyo mwebalire ddala midiya ez'enjawulo byalina kasobodde okuguseggulira nti lunnabe mulwadde mwebale nnyo muzise n'emusaala Mukama asobola okunsuusa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balamusiza abaganda baffe bonna osinzire okubeera nga tulaba Bamuleze Secretary. Ndi wano NAKASERO hospital ne muganda wange Lil Pazo. Embeera si nnungi naye alhamdulillah twebaza Katonda nti akyassa akyategeera tulina essuubi nti embeera ejja kutereera naye
yetaaga support. So tuli wano tunyunyemu katono nnyo engeri gyali mulwadde kitwagala lwawo nnyo abere ng'atubuulire Lil Pazo oli otya mulwadde samusakula obufalo tobale kunjagala ebintu bino byatandika bitya mu bufunze bw'ekitalo ebintu bino zimba lukuto tuve e Kampala okulira embeera etandise okukyukakyuka tuvuga tuvuga mpaka ndi ne Sofiya Natooko ne Katebunga atambulira mu mbeeza akamotoka kange nakaleka maketi kakati tutuuka ekasubi tuno ne Sofiya Natooko bagamba bona engeri gye ngenda okuvuga olugendo kanfune ku kyokulya bali kukyebusaabala kulyakulya meeting ya kukyebusaabala kakati tutuuka eggulu mba akola interview ya Radio Bomba omukka nga tekukyafuluma ekiro omusajja Kampala ovaayo ng'oli bulungi Kampala ovaayo nga ndalya kuba nze navuga emmotoka mpaka omuntu wavugira emmotoka okuva e Kampala mpaka eggulu abafiiti abaki kakati ako Katebunga gwe nasula naye kagamba naye mwana wange ossa bubi nze nasuze naawe ossaaki ossa bubi bankola ka interview ka Lady Egomba ngangwa waite dakika omuntu asituka Walitolidde omuntu ayete tegera mukutambula wano mwali ate mwali najja miwugo gyambe najugula kasubi ku munaku nebinyeebwa amata amazzi enkuula eggaali eggulu bwe natuuka kirya ng'enjala ennuma wetugendako mu restaurant bagiyita Buganda restaurant eryawo mu ggulu nnene enjuli era nendya enkeera netukeera mu meeting nga tugenda okulaba jeno tusamalayo zindimu netulumaalimu okulya tusimbula tuyingire barracks waliwo we bayita mu kati mulindira motoka bwe zijja bavuga musookemuddeko wali waki natuuka ku ttooyi nzirimu n'enva beti ntwalagwa n'abudumulaasi ne bandaba n'abudumulya ebyokuyingira tuveeko omutuusimuki engenda kakirini kyeggulu engenda kakirini kyeggulu ne bankubayo empisa ezasookaga 9 ne bagisala ngamba Katonda wange 9 mu ddakiika Pazo waabwe ngenda kukola ntya nze yajjirwa emmotoka covid ng'atandika 9 giweddewo tukoma tugenda okudda kwa Kyole ini ngenze ka kiriniki okudda kwa Kyole ini nyedde ogirasimeka ne bakamiriyoni baali bayimiridde ez'obutunda kwali bulungi kamiriyoni ndozaaga akubira Sylvia Awoli nga mugamba omwana ono Lil Pazo tali bulungi patroza military bill nga zikola ki zinkima nga zinvuga nga banvuga nawerekerwako manager Eddie Nejemba ne Dax Katero mpaka munda jeno sali misale njagala okumwebaza mzee tata waffe omulongi bwebali ndi wano kubanga ki kubanga jinosali nasaba Allah amaanyi akolere nokuddamu okukola ki nga balongoosa kiki olubuto nga luzibi luli lutunululaba tunabulaba tunabulaba luzimba bwetusimba kati bwe luzimba ndyoka ngende manju ekyetwala emanju sikuba nti mbanjagala ntasinda bubalaki ndakukolera ekinaavaayo kyekyesibirayo kiveeyo ntereyo kati tugenda mu kisomero balusaze abasawo nakibalaba abasawo balabye ebintu bingi tukebedde buli kimu wadde ku mutima mulamu buli kimu bakikebedde betayitiisi bbi simanyi bibumba simanyi livelabira nimwe mulaba mbakoowoola wano ogosikola ewafala okusakozi nti obuyambi bwammwe bwetaaga
ntomereddwa nga tetunagenda wala sooka osome ennamba eyo giteekere ku screen. Ennamba yange eri 0759 79 43 84 0759 79 43 84 Makasasa. Nze mukyala wa Lil Pazo nebaza nnyo musumba Pastor Wilson Bugembe. Mazima oli musumba w'abangi, webale kujja leero okusumba omwami wange n'omusabirako mu bintu bye yalajja naye asaba ojja omusabire. Thank you so much. Toluddeyo ojjidde mu kaseera wakwetaagira. Musumba webale nnyo naye era sigala ng'otusabira embeera ogirabye. Njagala n'okwebaza abantu mwenna abatuwadde obuyambi. Thank you so much. Mazima n'abatuwa 2,000. Thank you. Mwenga muzituwa. Thank you so much. Mwebale nnyo. Bannamawulire abakakasizza abantu nti bulijjo si katemba si firimu. Mwami wange yadde alina akavuyo naye ku luno mulwadde ebyaddala. Buli omu w'oli tusabire. Buli omu w'oli obuyambi bw'otuwadde weebale nnyo ddala. Ali mu mbeera ki kati nga tonnagenda wamusumba? Leero bamuzizza mu scan ne bamuggyako ne tests ez'enjawulo. Tubadde NAKASERO wano tulabe kubanga buli kaseera wabawo akapya pasita. Mazima tusabire please. Amina. Toka mukwano. Bayibuli egamba nti mubeere n'okukkiriza. Mwebaza nti teyayise basamize. N'agamba atusabe Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ate sinze nze okusaba tekuliko expert. Buli muntu asobola okwogera ne Katonda n'akola ki? N'awulira. Na buli mulwadde yenna si yekka. Katonda omwesigwa amaanyi ge gakuwonye. Kwaliwo nti basabirako ono yekka kuba serebu. Buli mulwadde yenna alaba interview eno amaanyi ga Katonda gakuwonye. Nsanyuse nnyo okulaba muganda wange era tusabye katulindire Katonda era twongere okusaba ne mwannyinaze ayongere okuguma wetuli n'obuyambi bakyetaaga obuyambi obwa ssente so naye babuteekawa Babuteeka ku simu zaffe kubanga interview eyasembyeyo yaziwaddeyo tusobola oziddamu. Yes. Nsobola okuziddamu. Eri 070 41 22 11 ey'omwami wange eri 075 97 94 381. Zonna zireeta amannya ge agaddala Mukasa Yasin. Okay. At least yawo osobola okuteekayo n'obeera omusamaliya omulungi. Naye nze ndooza kansaba ebisabe. Mukama tusabira buli mulwadde atulaba nga ye si serebu naye nga mulwadde naye muwonye. Era tusaba nga bwe tusabye ne Lil Pazo agenda kuba mulamu. Abalwadde abali malwaliro, abalwadde abali ewaka, amaanyi ga Katonda agatuuka abasawo batatuuka gabawonye. Era mu linnya lya Yesu Kristo tusabye abantu ne bagamba nti amiina. Muleke muntu Ayi Katonda sabira baganda bange abavuga boda abali wano na buli muntu avuga boda. Gwe Katonda agaba omukisa olibawo omukisa bona amayumba gaabwe n'ennyumba zaabwe n'abaana baabwe basabidde mwenna abavuga boda Katonda abakole bulungi. Nze nali munaku nga n'ekyeggulu sikirina Katonda nansitula ewatali wadde okubba wadde okuloga wabula okusaba obusabye Saala. Nsabira stage eno mwenna Katonda abawe omukisa ne buli avuga boda mu ggwanga mu linnya lya Yesu Kristo Nazareti. Nga tebannawaayo wadde muyimbi yenna mu Uganda kuba nze nkimanyi buli muntu asaana okuyambibwa naye nga tebannayamba wadde kabako wadde nga tebannayamba tuli ba superstar wadde nga tebannakudduukirira muntu yenna basooke bayamba omwana Lil Pazo oba kiki bazikwate bamuwe omwana aterera obulamu bwe. Naawe kati laba alina omukazi alina olubuto alaba talina nju talina kintu kyonna talina poloti
bamusaza olubuto laba omwana Allahu akbar kyali kitya wali nayo omusajja nze namutwala n'omutwala ne tukomawo pulogulaamu temwaziraba tebabagambye mbu nagezaako n'okugendera mu mpale empanvu ate ebitaaliyo ate ne zitasobola kuyingira omuntu wokukikitanyiza ogendere mu mpale empanvu naye ng'ensi ekimanyi gwe kabako ne ku booda wayitidde mu nnyimpi biba bikoze batya biba biganye ekigenda mu maaso eno famire y'abayimbi essaawa eno eya mukwano gwange Lil Pazo tuli baavu tuli nakasero ekintu aleeka mocha ku meetinga headquarter omanyi ate eri gyenkolera kati ngendako ku headquarter kuba ate munaye kyannemeza okuyingira egindi nange nina egindi gyenyingira kati ngenda wa gindi mbabuulire ekiri egindi naye ab'egindi mwanguwe kuba ab'egindi abanaye mwebale abanyambi Yerusalemu Sale Faruku mwe bannamawulire mulina eddoboozi lyabo kubanga kati otunuulira ekizimbe kyonna mwe muli wano tumulange muli bamuwe mwebale obuyambi ekyabwetaaga linnya lya Yesu Kristo ayi Katonda omwesigwa tuuka ffe we tutatuuka tuuka eddagala we litatuuka bayibuli si egambye Matayo 7:7 tewe munaanoonya mujja kundaba emunaakonkona nja baggulira Mukama tukonkona olwaleero ne tukusaba maanyi go gawonye muganda waffe amaziga mukyala we gakaaba ogasangula n'okweraliikira kwonna kuveewo olwaleero bayibuli si yegamba mu Luka 18 lunyira olusooka bayibuli egambye nti temuzirikanga naye musabe bwe mufo ky'okuzirika musabe Mukama tusabye olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu golola omukono gwo ogwo ogutayimpawadde golola omukono gwo ogwo ogutayimpawadde gwe sitaani Yesu yakutuwako obuyinza kubanga ekiringo ekitono kyagala okufuuka ekinene taata omwesigwa tulinnya ku sitaani olwaleero mu Luka 10 olunyiri lwa 19 teraba mbawadde obuyinza mu linnya lya Yesu Kristo okulinnyanga ku misota okulinnyanga ku sitaani n'atabakola ku kabi konna tuyimirira mu kitabo ekyo ekya Luka 10:19 ne tulinnya ku mbeera eno ne tulinnya ku sitaani ne tulangirira teggulu likole Katonda akole oyo Katonda akumye okuva ng'oli muto akuwonyezza accident z'oyiseemu akuwonyezza endwadde nnyingi si gwe gusoose ng'omuyita n'akuyamba era n'olwaleero tukusaba ayi Katonda alina obuyinza tetuze wano kuyisa kivulu tuze wano kusaba maanyi go tuze wano kusaba buyambi bwo yandiyisa abalogo naye yagambye tusabe Katonda yatonda eggulu n'ensi kuba okukkiriza kwe kumanyi tolina amaanyi olina obuyinza olina ekisoboka okola ebyalima abasawo Zabbuli 4:2 teyanzija mu kinnya yanzija mu kinnya ekiwanvu Dawudi yagamba yanzija mu kinnya ekiwanvu n'ateeka ebigere byange ku lwazi olwaleero tukulangiridde ove mu kinnya ekiwanvu tulangirira nti okufa is not your portion tukisaza mu linnya lya Yesu Kristo mbeera gwe olwaleero amaanyi ga Katonda gakusisinkane gakumalemu amaanyi kuba Yesu yawangula okufa era yatugamba mbawadde obuyinza okukola ebyamagero mu linnya lya Yesu Kristo naffe tulangirira twegatta ku ssaala z'abantu bonna abali mu kusabira omusajja ono ne tukoowola eggulu likole ebyamagero kwebaza Yesu wadde wano tumaze okusaba ne tugenda kusigala tusaba paka ng'oyimiridde paka ng'ozzeewo paka ng'ozze ku mirimu gyo paka ng'oli mulamu webale Yesu kubanga owulira okusaba kwaffe watugambe mulibeera babiri oba basatu ne musabira ensonga yonna Katonda ajjagiwulira kati amaanyi ga Katonda 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 amaanyi ga Katonda. Thank you, Father. Thank you for letting us pray. You do well.